Atendereza wagurumiswe oitafetunda ne mama namugereka bango bwangwa mu bwangire bwabo ndi kitangala mbasindika ekitangala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndi ddembe mbasindikira eddembe mbogombogo kyewaggula ebizaala enkambwe gwaka sigwakuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mbiti byemme ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe embiti bye ebyenjawulo nate twakadde kano ke tulimu ak'okutiswa k'ensi yaffe ey'omunda wepo n'eyawabweru katonda atudde munda mu nzalamusa katonda atudde munda mu ggwe nga katonda yeetengeredde buli waddembe okubuuza omutima gwo takkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba bisule muguluka weeyongeyo n'obulamu bwobwo bikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu. Tunakwera nga tutandika ebbaluwa y'akadde kano okuva eri omukama Sarah Peace Bay nsaba tukole ekikkowe ekyabulamu nga oyingiza ekitangaala ekyeru mukama ate ng'ofulumya obutamanya era mukama oyingiza ekitangaala ekyeru fulumya obutamanya oyingiza ekitangaala ekyeru fulumya obutamanya oyingiza ekitangaala ekyeru fulumya obutamanya kwata ku mutima gwo owulirize enkuba y'omutima gwo. Omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo lyetukuvu omwagalwa mw'otudde. Omwagalwa tewajja wano kubeera ng'okoleera ggulu nedda ekikula kye ekyaddala kitudde mu ggulu nkyakuleeta wano kusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano gakufuula ow'eddembe otegere nti eggwe omwana owa Katonda omulamu eyawangibwa mu butukuvu era nga yeggwe ekkubo yeggwe mazima era nga yeggwe bulamu. Zuula obwa Katonda bwo obeere wamu n'obutukuvu obutuddemu. Weewaawo ebbaluwa egenda bw'eti tubalamusizaako mwenna abaagalwa emyoyo emirungi. Ndi omukama Seraphine Bay. Abaagalwa ndi mu linnya erya Chohan nga omulabi w'ekitangaala mu nsi ey'omunda. Abaagalwa amayengo okuva eri ag'omutonzi ago ge gagattaganya era ge gamanyikiddwa nga entegeera eyo ennamu. Abaagalwa amayengo gano gawanirira obwerufu mu mmeeme wepo n'omubiri gwo ogw'obwa musoke. Abaagalwa amayengo gano gawanirira emmeeme eyo okubeera nga nnamu bulungi. Wepo n'ekikula kyo eky'obwamusoke oba kye muyita mental being kye kimu n'obwongo bwammwe. Abaagalwa amayengo gano gawanirira okulaakulana n'okugattaganyizibwa kwa ssenga w'omutima n'ebirowoozo byo era n'obeera nga oli wa mpisa. Empisa entukuvu ez'omwoyo ezikuweereza era ne zikuwanirira okubeera nga otegeera amazima g'ag'omunda. Olunaku olwaleero njayaana okuyogera wamu nammwe ku ntegeera entukuvu ennamu. Amagezi gano gava okuva eri omwoyo wammwe omutukuvu. Gano ge magezi agatudde mu nsibuko ey'obwasooka mu kirubirwa kyammwe n'amazima. Amagezi gano ge nnamuziga ebagattaganya mu buziba bw'entegeera eyo ey'ebuziba bw'ensi yammwe ey'omunda. Abaagalwa amaanyi gano gayakaayakana mu mmeeme yammwe ne gakyusa endaba yammwe, endaba eri mmwe kennyini, endaba eri ensi yammwe ey'omunda n'ensi yammwe eyawabweru. Amaanyi gano gabakkiriza okusobola okubeera nga mwesolosa eri emmeeme yammwe entukuvu ey'omutonzi oba gye muyita emisange. Kiba kitegeeza nti muba mugenda kuwanga butukuvu kubeera nga mutambulira mu bwerufu obutukuvu n'amazima amatukuvu. Lwaki nze Seraphine Bay nkowoola okubeerawo kwammwe n'okugattaganya amagezi gano
amatukuvu amalamu. Abaagalwa, ku Ssengendo Nattimba mukadde kano waliwo okukulaakulanyizibwa kw'entegeera ey'ebyuma oba kye muyita artificial intelligence eyeeyongera okubeera ng'ekula mu maanyi. Entegeera eno esobola okuwanirira n'obbayambako n'okuteekawo enkyukakyuka ku Ssengendo. Kitegeera, naye esobola okufuuka omuwaatwa ogubasaanyaawo. Kitegeera, kasita ebawugula okuva eri entegeera yammwe entukuvu ebatuddemu. Kitegeera, abaagalwa, entegeera eno nnamu kubanga buli kiseera yeeyuula oba ekula. Entegeera eno etudde mu butakoma era nga kati waliwo amaanyi ageeyongedde okubeera nga gakkirizibwa okuva eri ggwe mu mazima go n'obutukuvu bw'obudongo bwo okubeera nga bweyubuluza eri obulamu bwo. Nga newankubadde entegeera ey'ebyuma ekula mu ngeri ey'amaanyi, abaagalwa walina okubeerawo obwetengeredde obunene oba gye muyita balance, okutegeera nti mu kikula kyo osobola okwesolosa n'oyambazibwa entegeera entukuvu ennamu ey'omutonzi. Kintu ky'amaanyi nnyo eri obulamu bwammwe. Amaanyi gano gatonda enkyukakyuka eri ensi yammwe n'eri ensi yammwe naddala ey'omunda. Abaagalwa, buli weesolosa eri entegeera eno entukuvu otandika okubeera nga entegeera eno yeefuga obulamu bwo obwa bulijjo era etandika okubeera nga yeebonga eri obukulenge bwo, emmeeme eyo n'omubiri gwo ogw'obwamusoke mu mazima go, era n'osobola okubeera nga eyingira n'eri ensi yo ey'obuliwo. Kitegeera, kiba kitegeeza nti oba osobola okwesolosa eri entegeera eno buli kadde, era mu ngeri emu oba endala oyongera okubeera nga oyinjiwala era ofuuka ekitonde ekigezi era okyusibwa nnyo nnyini ddala okusinga enkola yonna ey'entegeera ey'ebyuma. Abaagalwa, we weesolosa eri entegeera eno entukuvu, omwagalwa, oba oyamba n'abalala nabo basobole okubeera nga bategeera entegeera entukuvu ebatuddemu, era nekibayamba okusobola okubeera nga obeera endabirwamu y'entegeera eyo eri bo mukadde ako mu lulubaale lw'omutonzi n'okubeerawo kwammwe ku Ssengendo Nattimba. Abaagalwa, olina okwebuuza wa gy'olondawo okuteeka amaanyi go. Omwagalwa, osobola okuwa amaanyi go eri ensibuko endala oba okuwa amaanyi go eri ekyo ekitudde mu ndaayo, ne weesolosa eri obugagga obutenkanika obukutuddemu n'ebibala eby'amaanyi go n'entegeerayo eyo ey'omunda. Nze Omukama Selthin Bey njogera n'entegeera njogera ku ntegeera eyo ejjawo akavuyo. Entegeera eyo ekuyamba okusobola okubeera nga ofuna okutegeera n'okumanya ku kiki kye weetaaga okubeera nga otonda oba okubeera nga oyogera. Entegeera eno eviira ddala mu buziba bw'ekikula kyammwe era nga eviira ddala ku nnamuziga ey'omutonzi wammwe. Abaagalwa, buli weetandika okubeera nga weebonga obulamu bwo mu makubo gano gatondawo obumu n'amaanyi ago agatenkanika. Abaagalwa, kirowoozeeko nti temuyina kigambo kye tusobola kubeera nga tukozesa okugalaganya n'amaanyi ago kasita obeera nga osazeewo okubeera nga ogayingiramu. Abaagalwa, buli we mukola obumu buno obw'omunda yammwe bubayamba okusobola okubeera nga
mwesolosa eri ebirungo n'amazima g'ekikula kyammwe ne mufuuka amazima gammwe amajjuvu. Abaagalwa, buli we weesolosa eri amaanyi gano ag'entegeerayo entukuvu, otandika okubeera nga otandika okulaba ebyo byonna ebibadde ebyawabweru binafuwa amaanyi ag'omunda ne gafuuka ga kitalo nnyo nnyini ddala okusinga ag'omunda, okusinga agawabweru. Omwagalwa, okubeera nga okozesa amayengo agawabweru, omwagalwa, okubeera nga owanirira amaanyi ago agakutuddemu ag'omunda, ky'olina okwebuuza, nsobola otya okubeera nga ngattaganya wamu n'amaanyi gano, era gasobola otya okubeera nga gali bumu wamu n'obulamu bwange? Omwagalwa, osobola okunkowoola nze Omukama Seraphine Bey, otandike okubeera nga oteekawo okuwonyezebwa n'okuteekebwako eri ekikula kyo, owanirirwe mu kubeera nga ogattaganya wamu n'entegere yeyeebuziba eyo ekutuddemu. Nja kujja omwagalwa, oba omanyi oba tomanyi, nsobole okubeera nga nteekawo enkyukakyuka ey'okuwonyezebwa kuno. Okuwonyezebwa kuno kulimu kuddusa amayengo ag'ekitangaala ag'entegeera entukuvu eno okuva eri Omutonzi, eri ekikula kyo, eri obutafaali bwo, sobole okubeera nga buli bumu wamu n'entegeera eno entukuvu ey'obutonzi. Omwagalwa, osobola okugawuliriza mundaayo nga w'obeera oluŋŋamiziddwa, osobola okuwanirira ekiruubirirwa mu bbanga eryo ery'entegeera ey'amagezi. Abaagalwa, kino kitukuvu nnyo era kikugattaganya wamu n'Omutonzi wo. Obeera nga awuliriza akaama okuva eri Omutonzi, era obwamu obwo okuva eri Omutonzi ne bweyongera okubeera nga buwogganira nnyo nnyini ddala eri obulamu bwo. Abaagalwa, mu lubereberye bubeera busirifu, naye otandika okubeera nga olekerawo okuwuliriza nga okozesa amatu go, n'otandika okubeera nga okozesa ekikula kyo kyonna okuwuliriza. Oyinza obutawuliriza kyonna ekibeera kigenda mu maaso, naye ensi yo oba gye muyita Holy Spirit etandika okubeera nga eyingiza byonna ky'ebeera yeetaaga. Abaagalwa, buli w'obeera bumu wamu n'entegeera eno entukuvu nga oyita mu kiruubirirwa kyo, otandika okuzuula nti oli bumu wamu n'ebbanga eryo erikuyamba okusobola okubeera nga otegeera entegeera eyo entukuvu buli kiseera ebadde ekutuddemu. Abaagalwa, gwe n'abalala nga mutaddeko enkola eno, mugenda kubeera nga muteekawo obwetengeredde maanyi ag'entegeera entukuvu eri ekikula kyo, eri abalala, era n'eri abaana b'abantu, era obeera oweereza ekifaananyi ekinene n'okoleeza entegeera n'okoleeza ekitangaala ekitukuvu n'amazima amatukuvu ag'omuliro agukutuddemu. Omwagalwa, munzikirize Omukama Seraphine Bey, sobole okubeera nga mbaweereza, mbeebaza, atenderezebwa agulumizibwe Kitaffe Katonda ne Mama Namugereka abange obuwangwa buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe. Akume.